gwe gumu gwe guli mu bantu abali mu gundi mu Australia. Abantu bano bonna mbogera kubanga baalumbibwa abantu be bamu nga naffe abaatulumba. Era ndoza tuyinza okwebaza ekisa kya Mukama kubanga n'abantu bano nabo baali bantu nga bakisa nga bw'onoolaba Abaganda era bwe baali abantu kwegamba abalina obukunjufu obw'abantu n'abantu nti bateekwa kuyisibwa bulungi. Era nabo baasigala Aborigines nga bali 6,000 simanyi oba beeyongerako. Era nga nabo banywa nnyo omwenge, balina nnyo emitawaana mu bitundu byabwe eyo gye babeera. Wegamba balina ennaku nnyingi nnyo, okwetta kungi nnyo naddala mu bavubuka. Kati n'olyoka otuuke waffe Buganda n'olaba omutawaana ate ffe gwe twafuna nti kyagaberera kyangu okusangayo abantu abalala abeegomba omwoyo guno omubi era nabo ne bagukwata ne baguyigiramu. Kakati omwoyo gwo omubi ndowooza ne gulaga bano nti ate kino kirungi nnyo, tiffe tuyinza n'okudda wali ne tutandika okulannama nga tufuusa ababuulira enjiri, bano bo ne beekolamu omulimu. Kati n'olyoka osanga nti waliwo ebintu ebyakolebwanga mu Amerika ku baddugavu bonna, woolabira engeri bannaffe abeeru okutwalira wamu engeri gye batunuulira abaddugavu nti no bantu ba wansi. Baabogerako nti okuva mu Bayibuli yennyini mbu ye yabagamba mbu abaddugavu baweerezenga abazungu, mbu Bayibuli yabagamba ebintu ebifaanana bwe bityo. Ekintu ekitali kituufu, naye kati abantu abamu basoma ebitabo ebitukuvu buli omu n'akyerabira nga ye bw'alowooza. So nga ebintu byangu nnyo bigamba nti kyoyagala bakole naawe kyoba okola munno, era tekiriiko kugamba nti oba munno muto oba mukulu oba muddugavu oba mweru. Kati kwegamba ebintu ng'ebyo n'obeera nga waliwo omukwano gwange omweru yazze n'aŋŋamba nti owange jangu tugende tuwolereze bagge be baagala okutta mu Uganda. Ne muganda nange siina ngeri gye nja kujja kuwolereza bagge kubanga mbadde nkyali ku kintu ky'abaana bano be basaddaaka. Kyevudanga nti abaana be basaddaaka nze genda neewunya ensi. Lwaki abantu baddeawo ne beeraliikirira ne beewunya nnyo nti abaana battibwa, ng'abaana battibwa emirembe gyonna. Konze ndi kakati bagge be mbapolereza be batattibwa mirembe gyonna, mpolereze bge okubanga bakutta nanga ndibattadde g'omu baamutta. Konze njoge ntuule nzire mukuweereza g'omu gwe batta nga bano abaana babatta buli lunaku, nanga naye abo abaana babatta bulijjo. Kakati nga wano Iraaka abaana emitwalo 6 gyattibwa, ate n'abalala ne bazaalibwa mu ngeri era ezigenda okubabeeza nga obulamu bwabwe si bwa bulijjo nga balina obulemu. Naye kwegamba omwami omukyalo oli Albright eyali ndowooza akola ku by'ensonga ez'ebweru, yagamba ekiseera ekyo nti ebyo bye bigendera ku lutalo nakiyita collateral damage. N'agamba nti kyali kigenderako kwegamba okubeera ng'abaana abo babasse. Kwegamba waliwo n'ebintu ebibeera bigenda mu maaso nitutunuulira ensi ne mulaba nga n'abantu abalala tebategeera na butegeezi bulumi nsonyiwako bantu bali mu bifo bino bizibu bye bayitamu. Ekintu ekikulu nti okutunuulira obulabe n'omulabe we biva kintu kikulu nnyo lwa nsonga titukyalina abantu baffe Buganda baga nti abazungu bayinza okubayamba ne bagamba nti no UN egenda eteese, ne bagamba nti no singa UN yali egenda kuteesa waliwo abantu abali obubi ddala be bandibadde basooka okuteesako okusingamu. Kati bw'omala okutunuulira ensonga ng'ey'obuzibu, kakati tunuulira kakati ekiri e Congo, obadde olaba emirambo gy'abaana ab'emyezi 2 nga bagutemyetemye ng'oli ogamba nti agenda gussamu mugondi mu kisowaani aguvumbike mugondi mu oveni. Bwabadde busungu kyo bwamukutta omwana amutemeteme omukono bufiififi yenna. Kwegamba omwoyo gwo omubi, omwoyo ogw'ekkabyo, omwoyo enziro enjereere ng'evululwa mu mwoyo gw'omuntu, kintu ekyo kyetulaba. Kati ekisinga okukwasa ekisa ku nsonga eno be bantu abakozesebwa katugambe ng'abatuusi abeewaayo ne balowooza tibajja kuyingira mu bintu by'okufuga ensi yonna, mbo beekolere empire ezaabwe, mbo bakole biki.
okitegedde abalala bakirowoozaako ne bayinza okuyingira mu bintu ebyo ne babikola ne bavaayo nga bawanguddwa mu ngeri embi ennyo naddala ng'omuntu abakulembedde n'abantu abaddirirako. Undi Saddam teyagenda yekka bwe yayingira mu bintu ebyo wabula yatwalirako n'abaana b'ekitundu kye abaana bokka emitwalo 6 abo be baafa nga twogedde ku balala baatuuka mu buzibu bw'emwoyo omubi. Omwoyo omubi gulina omutawaana bwe guti tekuliiko mukwano gwagwo. Omwoyo omubi teguyinza kugamba nti kakati sijja kubeera mugundi na mwoyo omubi. Omwoyo omubi bwe gujja nga mutono nga guli ku muntu omu n'omuwa omukwano ayinza okwejjusa, naye omwoyo omubi bwe guba nga gwekozemu organization ne gujja n'abantu abangi, kubanga ne Bayibuli egamba nti ebibi mubirwanyise na birungi. Naye ate Katonda yennyini yatukanga ekiseera n'agamba kati mukwate ekitala mugende mwerwaneko, okitegedde. Kakati naye bw'amala okweorganizinga ne Sitaani n'azimbira ddala mu bantu abo, kibeera kizibu nnyo gwe okulowooza nti nno ojja genda osekeeseke oba oli enkwe ofukemu nga Walusimbi oba waane. Kakati ye Walusimbi in fact omwoyo gwamukwatira ddala n'ayingira mu gwo. Waliwo bano ababa bakyali ebweru alowooza nti bwe namuwaanawaana kinannyamba nga naye ye omwoyo omubi tegunnamukwata. Naye waliwo abalala nga ye naye kimukutte nga naye kandi embi enaalyamu kasita abaana bange basomera eno kasita ndya kino kati kasita nfuna kino. Kyova olaba ti omwoyo omubi ogwo tegusosola, gukutte abakulumbeze b'amadiini, gukutte amadiini gonna agali mu Uganda, abakulembeze ba musi bonna, naye abamu bafunye omwoyo ogwo omubi. Bw'afuna ebirabo n'afuga emmotoka ey'ebbeeyi ng'azimba munda ng'awulira bulungi obulamu bunyuma. Kakati abamu tebalowooza ku byanca agandabeera okufa kwakujja wano abafa obwavu bo be batono olyoka ombulire nti kubanga bwe baligira balinzita. Kale kyova olaba nti nno bizaala obukambwe ne bubeera nga bw'amaanyi. Kati ne tubanga omulabe owaffe ng'Abaganda waliyo omuddu owa waggulu, omuddu asookera ddala omwoyo omubi Sitaani yennyini, kubanga ye si buddu naye ye Sitaani n'abeera ng'ali ku topu. Kati n'afuna bano abaddu abasooka bannaffe abeeru, kati ne kuddako bano abaddu abakuumi b'abaddu bagundi bakiyambi. Kakati nga kati olinawo abatuusi, luli waaliwo abalamu, bonna ojja balaba nti balina embeera y'emu. Yabba ate yagamba nti Abaganda babba. Kasita okiwulira ekyo gomanya nti omwoyo omubi weeguli awo. Yatemula ate aga nti Abaganda bajja ne batubba, bajja eno ne babba, kwegamba kubanga waaliwo ebiseera ebyo buli muntu yenna amanyi politics akimanyi. Abazungu bakikola, babadde nga bakikola bulijjo nti no babeera balina capitalism nga baagala ensi zonna ezibeetoolodde zibeereza capitalism, era bayite ensi nnyingi nnyo mu capitalism basobole okubeera nga balina obuwagizi, balina ne territory eziri friendly ze basobola okugendako ne bakola ebintu byabwe nga mu kukayana ne Russia. Abazungu balina n'ensonga endala, kubanga weebuuza lwaki baayagala okulwana. Bw'obanga gw'oyagala kufumba agakyamisana mu makaago ku saa 6 ng'olyagala kifumba ku saa 10, lwaki mutandika okulwana? Kifo tujja kifumbanga mufumbeko mu 10 mufumbe ku 6. Oba bali bakomunisiti mubaleke babeere abakomunisiti eri namwe mubeere abakapitalisiti. Lwaki mukirwanirako? Kubanga batya tibali bwe banaafuna abantu abangi bajja kujja babakube, kubanga embeera yabeeranga bwetyo bulijjo nti omuntu kasita afunawo kyafunawo ekitegeeza genda okuba omulala. Kwegamba omwoyo omubi mu Bazungu tegunnaba kusobola kukwatibwako wadde ne Katonda bwe yajja. Bajja kubuulira nti ffe Katonda yajja biki yennyini. Katonda bwe yajja n'abagwamu amadiini ne gabagendamu ate bagafuula kitala kyakulwanyisa nakyo bakikubisa abantu. Tebereza Columbus bw'ava eri n'agaa nti nno tulese message okuva eri Katonda, asimbuka ku lyato ayingira mugundi mu ba Red Indians. Tujja bakuba ebyo Katonda byabatumye. Kale naga mwogere mangu nnyo Golodi gyali, bwe mutamuleeta mwenna muweddewo.
ate nga waliwo eyo mugundi eggwanga erimu lye bagendamu sikyalijjukira basanga kabaka waayo bo balina golodi nga bamusitimbye bamutaddeawo buli wamu gamba mu bifo byabwe byenjawulo ebyo byebakolanga ebitukuvu biki ebyo oyina ne basooka bamuteeka ku gundi kulyatu ne bagani muleete omulala waje mumujja kakati ne bakwata kabaka waabwe ne bamubatiza bamanya ne bamala ne bamuwanika ku muti ne bamubagulula olubuto ebyenda biyike okitegedde kwega mu bintu ebyettima ebifaanana bwe bityo naye kati noolaba nti bannaffe kati nga ab'omu north bwe bajja first of all kyekyokulayira nti tugenda kuweereza kabaka w'e Bungereza era Katonda tukusabe tuyambe tebakinaako bo nsonga ne baga nti tugenda muweereza okitegedde ate ne bagenda ne balumba abantu abatudde obulungi mu nsi yaabwe ne batandika obbakuba kati ekyo kukyewuunya nakyo tekirina nnyo mbeera gye kiyamba naye kwegamba omwoyo omubi ogwo gulimu n'okuwaayiriza kati n'obutasiima omuntu ab'omu North bagamba ti oba temwogererako kyobubi nga yawasa n'omukazi omuganda kakati ate omuganda ayinza okuga nti twamuwa omukazi n'awasa wano omukazi ffe twamuwa kati bo bagamba nti yeye yayamba wadde kyali kibi nga kikutuza n'endiga naga najja n'awasa omukazi omuganda n'ayamba bano lukyolo eyafeeri nga talina yadde